Sokomboye kiki kyoyizeewo? Nze njize empisa. Ale basaba. Kye balina kye bakola bagezeeko. Kubanga nabo tebazaalibwa n'ebyo bye balina. Buli kimu buli omu akolera kikolere, buli omu amenyekera kimenyekere. Era mbadde mbasaba buli alina kalinawo ampeerereyo nsome. Ebirooto byonna byonna byolabyewo ki kye weegomye nti no singa nfuna omukisa n'enkola kino eno kigenda kunyamba? Kubulotinga kompyuta. Baganda banange mwe abandaba. Era nawe wayeekomereza nga tuyagala kuno kusomero. Muddeyo musome. Tubyakusoma batosomye. Kyekisumuluzo. Era abo batosomye. N'oba ofunye sente zigenda nnyo. Amanya tumwebaze Daniel MR Live okumetandikira Bongo Live kwensinziira okubalamusaako okubabuuzaako mikwano gyange abawakinga programs zange Quick Kids Moment. Baagala nnyo mwena abasharinga ne mulayikinga. Mwebale kumbeererawo kubanga si mmwe nasharinga akomentinga. Njagala okimanye nti nze no gwanzizaamu amaanyi buli lwolaba vidiyo gye nkola n'ogilayikinga oba n'ogiwakinga. Eno mbeera nziramu essuubi nti byenkola tebisigalira nti kuba nti no babitaddeyo buteesi, naye byenkola waliyo ababiraba ne babiyigirako. Nti waliyo ababiraba ne babyeyambisa okubuulirira abaana baabwe. Waliyo ababiraba ne babyeyambisa ng'ekyokulabirako. Mbaagala nnyo mwena abandaba. Ngambe ku MR Live okumetandikira Bongo Live kwendi program Wicked Moment kwe tuli. Olunaku lwa leero nayise ne ba brothers bange. Amanya ssebo? Amanya Elijah Simwe Joel. Elijah Simwe Joel. Iye. Elijah Simwe Joel. Wanje. Elijah Simwe Joel. Wanje. Oli muki? Simanyi. Tomanyi? Kuba mama yaŋŋamba ndi Muganda. Oli Muganda? Tulowooza nti n'erinnya Asiimwe ligwa mu Bakiga, mu Banyankole sayidi zeeyo. Ekirowoozo sikifunanga nako era siri kyetaaga. Kakati gwe weddira ki? Tomanyi? Mama yaŋŋamba Mbogo. Weddira Mbogo? Mama yagamba weddira Mbogo. Mama oba muyitaani? Manyiko limu. Nati kati mwe muyinza ogamba nti no liri abayimbi. Gwe mpa? Yaŋŋamba nti no ye Rema. Rema? Limanyiko nange lyokka. Eri ate atamanyi limu. Okimanyi nti no nange mama wange nange yeddira Mbogo. Ate kati ngeri nabijjawo. Era njagala nkukwate. Nkwate? Kanzije. Gye baleko ssibo. Kale ssebo. Sooka otumireko abakulaba ssibo. Mbatumidde. Obabuulire n'amanya go. Amanya gange nze Wycliffe Shema. Nasinziridde ku Bongo Charity Foundation. Ku Bongo Charity Foundation. Wycliffe Shema omaze wanene ebbanga ki? Nnaku nnya. Nnaku nnya? Nezisukamu. Zisukamu? Nnaku nnya ziwaakabeera wanene. Sofa ebbanga eryo ly'omaze wanene okyanjawulo ki ky'olabye? Ndabye njize banjigiriza amateeka aga wano buli kimu kye bakozesa bye bakola buli kimu. Oyinza okugamba nedda sitegeeza ekyo. Kyentegeeza nti okuva lwe wajja wano eno ki ky'oyizeewo?
nze lwe najja wano eno nti wayigawo empisa nti njiza okuzannya ne bannange sooka ombuye kiki kyoyizeewo. Nze njiza empisa. Oyiza empisa? Kulabye ne mu program otandise n'abantu nobabuuzaako. Wiikiri Bushema wange kiki kyosuubira ekiddako kubanga waneeno ku bintu byewakalaba waneeno olabyewo okutunga okupresentinga okukwata kamera n'okweditinga ebyo ebyenjawulo ebyo ebirooto byonna byonna byolabyewo kiki kyeweegombye nti no singa nfuna omukisa n'enkola kino eno kigenda kunyamba? kubulotinga kompyuta. Kola ku kompyuta. Kola kompyuta ku editinga. Kakati ogena yiga oku editinga. Omukulu wanje naade nkyakugamba nti neŋŋamba kankuddire asiimwe ennyo lyasiimwe ndyagadde. nze siryagala. Nze ndyagala. Kati zo tebali mpita. Kati nooyinza obbeera ng'oli awo nga lyotayagala ate lye ery'ekika kyo. Oba lye ery'ekika kyange oba si lye ery'ekyange saagala mmanya. Toyagala mmanya? Kati nange ndinga ggwe. Nze ndowooza ekitugatta kiri waneeno. Nze simanyi kyeneddira, omanyi kyeweddira? Sikimanyi. Ate nange seetaaga kimanya. Anze kyange njagala okimanya kubanga bakireetako mu kibuuzo nga batubuuza ekyetweddira. Awo mbeera mu nkutti. Omanyize kye nawaayo? Nawaayo tize neddira Robert. Kasongoye. Nedda. Kati ogambye tomanyi kyeweddira, kati lwaki ogambye nti no gweweddira kamyu? Nedda nateekawo Robert olw'ensonga nti nze ndowooza zange emabegako nzijjukira. Nabuuzaako step mother wange kineddira. Naŋŋamba ne kataatako kanafu nnyo mulabika mweddira kamyu. Kati gwenga gwe oyinza okulowooza tino tomanyi kyeweddira. Kati kitegeeza neba nakireeta mu pepa n'oba oli mu kirasi kitegeeza weddira kaki? Kamyu. Kati okuleetera kamyu nkumanya oyinza okukalya. Nanti weŋŋambira nti nsi kyeneddira ebbanga lyenkaliiridde diweza omwaka mulamba kakunnyulirawo kamaanyulirawo. Naye lwaki onnimba? Akamu bakamaanyula oba bakajjako eddiba? Nedda ssebo akamyu sebo kabanga nku. Akamyu bakajjako bino ebyoya kale eddiba eriri kungulu. Eddiba eriri kungulu? Naye tokitegedde kyentegedde akamyu kabanga nkoko. Kati ndowooza kyabika bundaba olaba nga nkufaananikira atali enkoko kamyu. Anti labayo oyinza obbeera nga wakalyako nga mu mwaka talaatalanga nga mu mwaka jjangako eddiba naye ku butini bwe kaliko oteekeddwa osigazaako ennyama. Sinti okuggyako eddiba kale nga olaba nga osala embuzi bino ebigundi bino ebigibeerako ebyoya nga byonna ayita bino ebyoya ebibeera ku ngulu olina wamma tuwe ku magezi. Nze engeri gye nkamanyeemu bafumba amazzi nga tukutabuki bulungi nebakateekamu kati ne bakajjako obwoya. Anti kati kitegeeza kongula. Tekutegeeza kongo. Omanyi owali okozeeko ku nkoko enkoko n'ogifumbira amazzi n'ogiteekamu n'ogijjako ebyoya ebigibeerako. Anti kati kuli bakuyita kongola kuli bakuyita kalakata. Kati waliwo ekinjawulo. Nedda akamyu kaba n'ebyoya bingi. Kitegedde obikwata bwoti n'obijjako. Wetukaleeta nga tesobola bijjako ddala. Wetukaleeta netukufumbira amazzi agookya obijjako byonna. Nedda
Sinti suna beni ntino weetaaga ejjirita nedda. Anti kati ebyegundi biri ali ebyesimanyi ebya PI nedda ebyo byanjawulo biri different. Kati ko kyotannabuuka kati olaba olususu lwange luno eno wenduleeta wooleeta n'oluyiwako amazzi duvaako akakuta kungulu. Amazzi ago agayingiramu kati ng'oyokyezaawo mubeeramu omwo amazzi agamazzi gabeera gakute mu kakuta era akakuta ako kasunako bw'oti. Ekyo kyo nkimanyi nanti olwo kali akami wali olabye kubasala embuzi kati ogamba nabo bakongola bukongola. Embuzi tebagikongola. Embuzi ofuna akambe n'ogijjako eddiba eddiba eryo ne balikaza ne balitunda. Anti kati nakami nakyo nze nakalaba naliwo n'omukayiga naliko. Kati ne mukayiga waliko. Bakitegeeza oli muyizi. Nze siri muyizi era siweegomba. Wamanzi olaba? Era mu linnya lya Yesu siri ba muyizi. Nze nga kinajja mu kibuga nasooka kuyiga. Ng'okwata effumu wano kwatawo wanene effumu wano nkwata kisooka. Okulikwata bweti ng'ogenda alikozesa ki? Kufumita? Nedda. Effumu oligalula bwoti oba bwoti oligalula n'okasuka. Nyenza olaba buba kulikwata bwoti oba bwoti saawula wemba ndikutte nkwata bwoti nankasuka. Nange bwenti bwendikwata nenkasuka. Waliwo bano abayizi abatuufu bo waliwo engeri gye balikwata oba bwebali teritunudde waggulu. Nedda olikwata n'olikasuka bwoti waggulu nga kyokuba kikuli wala ne gudayivinga ne gukitereeramu. Naye ne bekaba kumpo oba oteekeddwa okasuka bw'ati. Nedda okola bwoti. Nanti naye amateeka gaabwe mbubo balikwata bwati litunudde waggulu. Ate ekyo nze kye nali neebuuzaako ne kati njakyewa. Oba oteekeddwa olikola bwati oba olina otubuuza wansi. Nanti tubuuza g'omuyizi. Kati mu kuyiga baayiga batya? Nze twateeka katimba. Mwateeka katimba? Iye. Tudde ku mulamwa eyo emboozi tugenda ginyumyako olulala ey'okuyiga. Abaali bayizeeko tugenda kudda. Abatulaba tugenda kudda nga tunyumya ku mboozi y'okuyiga. Si kyekyo? Kyekyo. Alunyumya engeri gye bayigamu ne woba nga wakiraba ku TV. Wama brother, oli mwetegefu okudda ku ssomero? Ndi mwetegefu nnyo. Oli mwetegefu? Wamma egwe bwe wali wakajja wano eno weetegekera okugenda ku ssomero? Kakati gwe oyizeeyo ki ku ssomero? Njigidde ddala. Oyize oluzungu? Njiga nkyali mu kkubo naterotoka ku nkomekerero. Ama ki ky'osuubira okyusa okusinga ku bakulu banna abalala be baali bayingizizaako wano eno? Mpisa. Olina okuyita? Olina okusoma? Wagamba wakoma mupifo? Kakati obwo obuddayo okusomera ogenda tandikira mu kirasi? Nga mupisire. Pisire? Kakati owaliyo eyo omuntu akulaba agamba nti wiikirifu oyo omwana mwagadde nnyo, bigambo byayogera birungi, mwagadde nnyo, njagala muweerere asome. Sooka omugambe, sooka obakubirize bonna abakulaba, kubanga weetaaga okuddayo ku ssomero bakuyambe osobole ofuna opportunity eddayo ku ssomero. Mbeebaza nnyo
abali eyo abatudde abatulaba ffenna ne baganda bange bano ne basaba kye balina kye bakola bagezeeko kubanga nabo tebazaalibwa n'ebyo bye balina buli kimu buli omu akolera kikolere buli omu amenyekera kimenyekere era mbate mbasaba buli alina kalinawo ampeerereyo nsome ekyo kyenjagala. Wikirivu omuntu ali yakulaba so omusuubiza obutamuyiwaayo ng'akuziza ku ssomero? Sobola muyiwayo singa mba nali njagala muyiwayo singa nali nyina ekyoto ky'okuyiwayo abantu sandize ne wano nandibeeredde eyo gye nali mbeera n'enjiga n'ebiragalalagala naye nze nabigaana. Kakati oli mwetegefu okudda ku ssomero? Kati bw'onaabuzeeyo ku ssomero ng'osomye bulungi olina ekirooto ky'okunoonyako maama wo oba ekyokuddayo ozimbire taata wo ennyumba? Kirooto kye nnina njagenda ya taata zimbireko ennyumba mubuze maama yalagawa munoonyerezeeko ayinza okuba nga akyali awo nga mulamu naye nze nga sikoze eki simanyi. Wikirivu sooka okubirize bato banno waliwo bato banno n'essaawa zinene abakulaba ekyo ekirowoozo ky'okudda ku street bakiina obabuulira embeera gy'obadde oyitamu ku street eyo ebitali birungi. Baganda banange mwe abandaba era naawe wayeekomereza nga toyagala kudda ku ssomero muddeyo musome tubyakusoma oba tosomye kyekisumuluzo era oba tosomye n'oba ofunye sente zigenda nnyo kubanga tewasoma era kiba kyetaaga nga wakola ki wasoma n'obafuna amanejjaawo nga tewasoma n'okola mitwalo gyo 15 akuwaako ena kubanga tewakola ki tewasoma. abandaba mukulu Elijah Onje obadde oŋŋamba by'oyize ku ssomero gwe nga gwe bw'oyize ku ssomero muno waakulaba yeetaaga okudda atayagala kudda ku ssomero olw'ensonga nti no gwe wadda ku ssomero mukubiriza okusigala ku ssomero era omugambe nti gweoyize ku ssomero era okyayiga okyeyongerayo abeere n'essuubi. nkubiriza abandaba abaana abato muddeyo ku ssomero okusoma kulungi ate nga kwasanyu ng'omwaka guno eno ojjukira akayimba ke wayimba buno okusoma kulungi ate nga kwasanyu era kagenda era okusoma kwemujja osoma nange kenyini kendi musoma kugenda beera kulungi yagadde osoma. Baagala nnyo abampuliriza like share and comment mweraba.